Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukwaniriza ku mukutu gwa 17 karonyeze mwenda Pal FM ekula y'omuntu wa bulijjo yonna gyosinzira okutugoberera. Olino mulungi Wow. Fungiza tukole fungiza osobolera ddala fungiza tukole muganda ffe awuliriza togenda kyogenda funa nga tofungiza togenda funa byandola miki ndola lwalinga lutoolo mzee yakingamba nga teri byandola ndola kwalinga nti kutunda butunduzi bwoti ndora bulozi ne bakuwa kutunda butunduzi bwoti Oh, my dear brothers and sisters from that region. Abantu bange eyo. Naam. Mugusu. N'abantu bebawa emasindi bebabebo. Ababanyoro. Babanyoro. Otuyigidde bunyoro. Bano bebawa. Bano ate bano baba bawanoka bundi bujjo. Baba bano Fort Potro Kabalole yamukula bakyagala nnyo bagala nnyo ensonga y'okuloola okulaba bafuna n'ekyalo Kabalole mu Jamini eyo walinga ne baasi ennene ze baatuumanga Kabalole zalinga baasi ng'otuula n'oteeka omutwe bweru wama n'otambula ng'abantu bakwegesa amaaso kye bayita okuloola Kabalole mujje mulabe ebibbo bakitaputa mu mbeera kati ey'obulambuzi olwokuba nti ekitundu Mungu yagenda n'akigemulira obulabankavu bw'endabika ennungi abatali baayo bwe bagendayo wamma okutunula kuba kungi nnyo ennyanja ez'enjawulo amabeere ga nnyinamwiru sinale empitirivu nnyo okukamala nnyo so kati abantu abatali baayo batuuka eri kye bayinza okukola kirimu kyokkabaga nti mujje mulole ni Kabalole lekabalole kati wo kumpi 40 ngamba wo kumpi ku Banyoro ne Toro Bunyoro ali kumpi nnyo Bunyoro ali kumpi nnyo ne Buganda Bunyoro ne Abaganda bali bati basalangana ate Toro yobo baze okubanga walako kugamba ohima mbani baki oli mu Bunyoro hoyima mubende awutambula tugende wona tuli mu Bunyoro Masindi Bunyoro wona Kibala wona tuli mu Bunyoro bwerere naam mbiraba nga bigenda maaso n'okula naye nga mwebale nnyo banaffe abali mu kutulola teri byandola teri byakutunula butunuzi n'ofuna olina sooka kubeerako kyokoze wabeerawo reaction there must be action to get a reaction. Yes, olina okubeerako nekyogenze maaso n'okukola twabagamba wano tukibajjukiza nti muganda waffe ng'oli eyo olomba oyimba oyogera okoze byokoze naye ng'okyogera nti obwavu bungi tukkiriza bungi naye tetugenda kuwa mukisa kukuteeka ku minzaani ebbanga ly'omala ng'oyogera ku bwavu nga tokola omanyi wana Abaganda bantu basukuluma mu njogera yaabwe balina akantu ke batera okukozesa mu butale eyo somero oli ogenzeeko mu buuro ti mama jangu ogula ebbeeyi yanseko buseko era kwe yamanyiranga nti ebyo bya layisi ngoma ti bbeeyi omanyi dokita omusajja atayina fumu mu nsonga fumu lyabanga lyakwekumisa tasobola tugamba nti abbi bamuzinzo tuwali byakwerinda nti olina sooka kubeerako nekyotandika nakyo bwengagga omuntu kwanza tugamba nti amazzi gabuze nga tuzze mu makaago nga temuliimu bibya temubita bidomola temuliimu bidomola nsuwa z'amazzi nsumbi tugamba awunaalimba kataba nago nti tuyinza okugamba amazzi gabuze Genesis eyinza okutuyinza ogikkiriza nga tulabye nti alina mwasombera amazzi alina mwagatereka kati oyo bw'ayogera nti gabuze alina ebbeetu okukyogerako kubanga alayika obone obulaga nti alabika aganoonya ewakaawe kati ne ssente bwe kiri toyinza gamba banno nti obwavu bungi lage mazima nga tugambye ku mazzi wali kubanga dokita muntu atalina akadomola oba katu kyangwi omuntu atalina kintu mwasobola kuteeka amazzi oba kusombera amazzi tetuyina bwe tusobola twala bigambo byo ng'otugambye nti amazzi gabuze tetuyina there is no room for you tetuyina otusobola kubanga kale gaba galabisa ogenda gasonga otya toyina kidomola bwe bali nnyo toyina nsumbi kitiza bili byonna byonyumya obadde tonyumya oli mu kubalaata
omuntu gwe tunasiŋŋaana nga alina ebidomola alina ensumbi alina ensuwa alina tanka nti alina ebikima alina n'ebitereka gakimye oyo watugamba nti amazzi gabuze tugamba katuwulirize musajja mutuufu yeetaaga okuwulirizibwa agwana ali waffe okuwulirizibwa kubanga tuba kitegeeza nti agezaako kijja neno mu ssente ewaffe bw'oba togenze ku makya keera kola tolina lukusa lukwogeza ku bwavu era abantu bakuba empya eyo ku byalo bwekiri oli bwayogera nti obwavu bungi nga talina kyakola agwana luyi ku bintu bino bibiri senga ekimu kikugamba senga goonya ekugamba nti munnange ebyennyanja teri mu nnyanja n'enkoko n'everi negamba ebyennyanja teri ku byonna owulirizaani osobola wuliriza nkoko tewuga tegenda mu nnyanja agafeeri tegategeera omutaka yakugambye nti wayi totagana kukwata ddobo teri kiriyo oli gyali kana kwanoonya owebale nnyo bw'aba ayogedde tosobola omuwuliriza not you kakati no tweteeka mu position by the way abasinga baita okukaabya akajanja tetunnabagezaako tukaabya akajanja tolina kyotunda tolina kyewatandiseewo tolina nakirooto ku kikyo gatandika amanyi ogedde ku mazzi twalinga abato nga tetwagala kukola mirimu yesebo nga tweganya tuli banaffe nga okwekuluntaza lumu emboko zampitako yesebo omukadde nasanga nali ngenda ku ssomero nesanga abavaayo nti batutumye sukulu fees batutumye nange nenjoka bukyusi kumbe bazimazeeyo olwokuba siyagala kati wona bannaffe batagala kukola nze nakolerawo okusalawo olwo bannaffe abakaabo bwavu nga tebannakola bukozi nga n'emikisa bagiyina kati ngoyo omwana asiŋŋaana nga bagona bagoba school fees nakumakukotamanyi oba ye bagana mugamba agole tukugoba bantu abayinangamu abo abaana ogentula mu bavayo nga negwozanya naye ali muli akoma n'ogamba naye kati ate mutuufu ebyadda nange bangobye teri yaggobye naye weegobye weka ofunye kirowoozo n'obwavu bwe butwe butusenkenya bulaba n'obwavu bubalya nawe n'okkiriza ate tutebenkera nnyo nga ekiri mu ggwanga okimanyi ndeseno kasinalio kalungi ka school fees n'abadde ayina kyasobola okukola n'afunamu ssente abadde bali bakaaba n'abivaako abantu bonna mu ggwanga gundi yankubiddeko n'aŋŋamba nti ekiri mu Kampala nempulya ku mawulire nga lwaki webale nnyo lwaki embeera ey'obulemu ebatebenkeza nolowooza nti obulemu bw'oli omanyi tulina obuzibu mu wano muziranjovu ntandiso kiraba nti ebiseera ebisinga omuntu obutakkaanya naawe omulabira ddala mu ki kyokola kiyinza n'okuba nga kyabulabe mu ki kyokola omulabanga mulabewo obadde okimanyi ekyo nti omuntu tuwulira nnyo senga otunula egweno sanze nga gagenze olwawo n'ogenda ku mita box eyiyo okakasa nti gaweddeko butereevu gayinza okuba nga wonna gagenze naye nga naawe sawayo eyo gandi gazikidde lwaki eri bonna baaka kakati negubeera ng'omusango nti lwaki bali balina okwaka nawe ng'ozikidde bannange ensi eno tugiggyeko ekyejo tuyitiriza nnyo ekyejo abaana bannambi bwe tuba bakubaako ne ketwekolera bwe tuba kubaako ne tulaga bwe tuba nga tulina muli munda muffe kye bayita essuubi ekyejo tukikole ki tukiteeke ebbali yazuukuka naga tebannazuuka bona nadda galange nedda gwoba ozuukuse zuukuka kate gwe omulungi omuzuukusa omulungi oba omuntu otuta patriist agenda kuzuukusa abato webaka manyi tulina abantu abo dokita muli mu dometro mwebase gweoyambiddwa ozuukuse ku ssaawa 11 oba 10 bano tetwogere kyekituufu togamba nti mati bannawa kuzuukuka kanzirewo nange nedda si gwayina osembayo lwaki golowooza gwayina osembayo abantu baffe balina tendensi eyo tulabira kubala olaba ne bali bakaaba nedda abantu bonna totya munnange oza no kiri ku gwe gonnoogezeza nako gwosobola ddala okubeera ow'enjawulo ku balala abakaaba muganda wange awuliriza bino kino njagala kigamba era nziramu kikutegeeza muganda waffe awuliriza puroguramu eno oli muntu mulungi nnyo olina byosobola okubeera nti owangwa naye olinamu ekyejo kyova olaba ozukuka n'otunda ku ssaawa ebula eddakiika 5 ku budde bw'ozukirako n'ogaaka neeyongeza 5 kabonero kalaga bunafu gwe buli lw'ozuuka mu mbeera eyo kabonero ozuukuse tugeze ozuuka ssaawa 11
ozuukuse 10 kitundu teri nsonga ekuzaawo kubanga Mungu akuwadde omukisa ozuukire mu budde obwa wagguluko kubanga okimanyi bw'oddawo ogenda zuuka ku 12 olwo kigezezaako okimanyi so n'obulamu bwaffe butambula bwe butyo n'emikisa bw'otaakole nga bagambye genda okole gwawuliriza message eno ne bagamba nti omuntu ayina kyatunda yakkirizibwa okukaabe obwavu omuntu ayina kyatunda ate mu kiseera kiraga nti naye leero obwavu bubadde bungi towekaasinga nakotewo ku lulimi nti obwavu nogeneralizinga weba leero tofunye ogamba leero tebitambudde bulungi obwavu bubadde bungi enja pulaninga enkyengeri gy'ogenda obudifitinga obubwavu bulinga obulwadde dokita obufuna olina onnoonya eddagala dokita gw'oli musawo singa omuntu afuna obulwadde n'azinga emikono aba agenda kufa Buterebe kakati mu bujjanjabi tugamba nti ebiseera bisinga kutumanyira kwotegerera nti gundi mulwadde kwe kusooka okumukkirizisa nti oli muki mulwadde kubanga kijja kubeera kyangu otandika omubuulira butya bw'abaamira eddagala lino ly'omuwandiikidde wabula omugamba nonno munange dokita gw'ogamba ebyo naye gwe tokimanyi luno lumbe luganda kati oli mukonvisinga nti ono typhoid yakugamba lumbe luki kati nerino eddagala lino eno ly'ogenda okumuwa emikisa omulabirawo tagenda dikola ki tagenda limira kati obujjanja busooka kwe kusooka okumatiza omulwadde okumubuulira ki ekimuluma naye okukikonsuminga nti ndi muki ndi mulwadde yogedde ku kigambo bwavu omukozi taba mwavu aba talina ssente mu budde obwo wangi omukozi tabangako mwavu aba talinawo ssente mu budde obwo naye atalina kyakola kobeere ng'olina essuubi eryenkana litya nga tolina kyokola oli mwavu fungiza tukole tubuuza nti jangu nekyotunda jangu nekyokola jangu nekyomanyi nnyo kyokakasa nti kino abantu bo tebakirina ate nga nze kirina bulungi nnyo ekyo kyonna kyolina kimala ye password ye passport ekulaga nti toli mwavu jesi mbudde obwo tolinaawo ssente zimala Genesis oba medication oba dosage erwanyisa oba okumegga obwavu tukusigidde obwavu mu kifaananyi ky'obulwadde obulwadde bubaako n'eddagala era obwavu buyina eddagala bukiri nga naffe awuliza owulya eddagala ly'obwavu hardwork omungu ali kugemulira ebingi ennyo mu bulamu obuddako labayo eddagala ly'obwavu abasinga obungi bamanyi ssente nti amunange mbadde mwavu bwe nfunye ssente kasikyali mwavu eddagala ly'obwavu kubaako kyokola ekivaamu ssente era kyova olaba kino mukimanyi mwenna gye muwanga lyo mu communities kyova tuyina generations bazeeyi nolaba amaka oba empya z'abantu nga baali bakozi nga balina ssente n'obubonero bwe buli ne weesiŋŋaana ng'ate batabani baabwe n'ebibayina baabitunda babimalawo olw'okuba ffe tugambye nti eddagala ly'obwavu fakiti olwo kibayita okugema okugema obwavu beera ne mentalite y'okukola eddagala kukola anaayavuwala yenna era kwomanyina wadde olina kyokola kwotegerera nti ngenda kwavuwala kwagala ssente nedda muganda wange gwe kasobola nga appetite yo ku ssente eri waggulu nnyo wadde olina kyokola ogambye okugema beera ku luno gwe beera nabbi okweragula otegerero nti kati mutuufu ngenda kubanga ekisobola okuwanga tageti yakubeera nga tokaluubirizibwa bulamu so si kukuŋŋaanya mungi gwa ssente kubanga omuzira njovu bukedde olwale wina naawe watulaba bw'ofuna miliyoni 10 nkya togenda keera Kampala ye bw'oba tofunye yadde 10 ontegedde buli togenda keera kati nno tukumalamu amaanyi teriyo muntu alina mululunga muntu ayingiza nnyingi muganda wange bw'oba muganda wange toli mweteefuteefu kukakaalukana kukola okulafuubana Mungu tomusaba ssente nnyingi musabe obulamu obulungi naye akasente akatono nakakubeezawo kubanga omuntu gy'akoma ofuna ssente nnyingi gy'akoma okulwana nnyo okuleka ng'alina abagenda ozisikira naye nannyini yazikola gye zikoma okuba ennyingi gy'akoma okukola ennyo atabuka butabusi
kubanga okuzimeteininga kyokka okutambulira mu bulamu obwo kyetaagisa hardwork nga si kwekoza nti yayagala akole ennyo wabula kimusindiikiriza kivula waliwo abantu abasaba obugagga nga tebalina bakuba ready mungu n'agamba tolina bakuba mweteefuteefu engeri gyenkolabamu mungu n'alindako kuwa kubanga amanye ekigenda okujjirako bantu bangi muli bangala obunani muli balugojame temunnatuuka kubanga mufuna ssente nnyingi kubanga ssente nnyingi zitegeeza kusigala ng'okola nnyo kabaterereze waliwo kitandikira nti ojja genda okolanga omumanyi gwe tumanyi wano katwogere Sheikh Imam Kyeyune ne kakati omusanga ali mu Qur'an ali musoma bitabo ate nga takoma kusoma Qur'an nayongera okugaziya okutegeera gwatamanyi katufuruuta teyeebase ayagala kwongerako ku irimu omusanga ali mu kugitakula abona noga negutukumanyi olwomanyi ofaaki naye ng'ayongera kusaka babuuza omubaka mwemu scenarios waliwo sowabu yamubuuza naye gwe akakasibwako ejjana nti ogenda kugiyingira kiki lwaki oyimirira ekiro bwotyo lwaki osigala ng'okola obulungi bali bali tugamba nti nabbi bannabbi bali ashwadi bagenda yingira paradise bagenda yingira ejjana webale nnyo ejjana ezisingawo okubeereza omwene bannabbi bagenda okubeera kubanga tebajjemeranga ka Allah bafuna obubaka baweereza naye teri nabbi yassa mukono yasigala ateeka mu nkola amateeka ga Allah kati ne sente genesis eyo ne sente eno bweri buli afuna sente okugikuuma oyina sigala ng'ogikolera ate otabuka na butabusi kubanga omanyi bannabbi bano ekyasigaza nga bakola nnyo n'okubanga bye basinga okubanga balabika obulungi okulongosa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala kubanga bamanyi gwe baweereza gwolimu n'okubuusabuusa gwoliawo kitawooliawo tomanya kyova omanyi amanyi swala ye n'amanyi swala ye oli negwasinzamanyi kitegeeza kati ne sente bweti bwe kyobulawo omuntu akola sente sebo taweera era omuntu womulabira nti oyo ajja kukuuma sente ye disipulini ye ng'amaze ofuna ku sente enneeyisa ye ng'amaze ofuna ku sente kasite mutebenkera mu ttaano bweti waliwo bannaffe abaawukana ku baana abo abasikira ebintu bya batata baabwe nga bafunye sente zebatunze mu ttaka si kibyotunda enneeyisaayo after getting money awo tulabira enjawulo y'omugagga kwatali sijagamba mulala enjawulo y'omugagga kwatali mugagga omugagga bw'afuna sente bw'ayingiza what came into his mind ekitone ennyo kyayinza okuwuzako kiyinza kubeera saving ekinene ekimubeera mu mutwe reinvesting nzizizaawo nzitaddewa zisobole okweyongera ekyokulabirako ekyaba ngaomuzira nje obadde okimanyi nti abaana atunda ettaka lya kitaawe ng'akotose omwana alyoka agula obusaati n'anyirira bulungi nnyo n'alyoka agwa naye agenda tunulira taata we embeera mwabadde awangaya nannyini ttaka ng'akafudde kali bweka naye nga kagumu nnyo Dokita, omugagga akola amagoba utategeera naku z'amagoba ga bukadde 8 mu mwezi guno naye nga teri kibukyuseeko yakoze amagoba n'atunulanga ate yafiiriddwa n'atunulanga yafiiriddwa n'osiŋŋaana omunkuseere atunze ettaka ly'ekika nga mu wiiki mwatundidde nkuwulira nga nesepiki mbadde ebijanja muzeemu mbandala ekisoko kyuka simu obwowo esaati empale oba ebiteeteeyi akamotoka olwo omuzigo nagwo ne gukyuka otegeererawo kyekimu n'ababbi n'abakya eisebo abawala abatalina elementi egaggawala nagambye nti enneeyisaayo kikulu nnyo ng'oyingiza kasente discipline mama wange yagambanga nti okutegeera enneeyisa y'omusajja entuufu kalakita ye afune ku sente afune ku nsi kyategeera ogenda nti bulijjo ng'omukyala abaddewo mbeera ye musibaawo naye si waawo bannange tunyweze tutunuulire tutunde tokowa sente dokita bweyagala ereme kuwera ginyome gwezala wa sente akatono koyingiza mu lunaku
kasobola ofuuka ekinene anti olukumi muganda wa 2,000 alina akakwata akanene nnyo ku 5,000 twali bato twalina tendensi yesebo nga bwe zijja era banatera byogera nnyo ku mitimbagano sente bwe ziba tezikuma bagamba kapito bagamba sente zolina eziba tezikumala zirye nedda tozirya nedda yesebo gezaako yongera mu butono bwazo ziplaningire baako woziteeka tonyoma woziteeka wowe nevubuka eriyo okusimanyi lwaki gavumenti erikwata ku mitimbagano okwo yesebo evubuka libeera okwo nga likubiriza abantu kugenda kusiba bibeeti ebyo bizaala mbusimatu waboda watakisi sente z'okubenga nazo wa mugaggaga nedda bannaye nedda tetugenda kukkiriza neeyise abantu ng'abo gavumenti mututaase nedda ebyo ebigambo bya bulabe nnyo bigenda kutta abantu n'okubennyisa emitima akaseera nawe kaba kazze katono okatenga koyina ku akawunti muganda waffe atuwuliriza lowooza wogenda okukatika kawere kakubisemu toba olowoozaako kyokka omuzijanjavu twabagambako wano nti bw'ogenda mu mazungu wano mu Afirika twagala nnyo gula bizinesi ennene ewedde ne bw'ogenda mu bazungu batunuulira projekiti oyinza osanga kakampani nga katono nga bakaseerako okusinga ennene lwaki nga baga nti projekiti oba kugamba obulamu bwako engeri gye kakulamu erina essuubi eddeneko kamala ffe wano twagala tuwanye ekitiibwa ekinene era twagala nnyo ekintu ekiwedde so nga ate kana akatono k'onyuma ke kagenda kakulaga n'okugejjulukuka okufuuka ekyo ate abantu kye batamanyi abantu bangi bali we bali naye nga nekenyi tamanyi atuuseewo atya naye nga yatandika mu butono n'agenda ng'akola ki ng'agejja abantu banene abamu bagudde naye nga bw'omutuukako ne bakunyumiza nti yali mugaga nga toyinza nakukkiriza omanyi nabadde gulo n'omumanyi omunangamba nti waliwo ebintu 5 bino toyinza kumanya nti obifiirwa toyinza kumanya nti okaddiwa toyinza kumanya nti okaddiwa era toyinza kumanya nti osiruwala ekyokaddiwa ekyo esebo oyongera kubulwanyisa mu butamanya naye yangambye nti akasinga okubeera akazibu bino ng'obifuna toyinza kumanya naye ate kyabulabe nnyo senga weetooloolwa abantu abato ng'ate gw'obadde oyitamu ojja kwagala okukola eby'abato bano naye nga tolowooza nti ojja bikola just physically n'omutawana oyinza obbikola emotionally ne mentally neba nga enneeyisaayo n'endowoozayo eringa ey'abato naye nga tegw'oyitamu kati nga bakula ebyokya naye ng'ebikolwa gw'olaba nti byabali abato kale twegendereze naddala mu abakozi abali ku ssente kasongera emyaka 18 mu nsi y'okukola teriyo nti muto oba mukulu waliyo abakulu ng'ate bakolera abato ne wabeerawo abato nga bayigira ku bakulu gwe kasooyingira ensi y'okukola olina kulafuba nakakasa nti tonyooma katono kubanga bwe tugambye nti omutwalo gw'olaba ogwo gw'onyooma gulina akakwate k'amaanyi ku mitwalo 2 era ak'emitwalo 2 ako k'onyooma kalina akakwate ak'amaanyi nnyo ku kizike so nno balina ne bato baabwe twazaalibwa edda twakolanga ku ntalo nga tulina katuuka ffe tusooka otuuka okuba kutuma gy'oli ne kajja ne kakkuba oluyi obuzibu kukaddiza awo n'otegeerera nti bakulu baako we baakoze eki lwaki okubya omwana nti yensonga kumbe omwana kati bw'onaakuba 10 n'okuba 2 bakulu baako bajja kugamba nti ono tetumulabanga bwe batyo bajja osinziira sobola okubanga ate bakutwalira ddala mu maaso bigambo tebiggwa mu lujjo naye twagala kutegeeza nti gunjuka fungiza tukole azze this time around na nkuba mpya era ezimu ku nsonga enkulu ezikulembedde mu nteekateeka eno yafungiza tukole gwe muganda waffe ali yatuwuliriza tugambye era tukutegeeza nti kigenda kubeera massive a bit massive obutafaanako nga bulijjo tugenda kuba twolesa teeri wogera kisiŋŋaana muntu okufuna oba oli wakalanamye oba waluka mukeeka abafu okola ki kyekibuuzo ekikulu kati va mu kubiri batugamba nti jangu olabe bulabi oyiga abasomesa bakubuulire jangu nekyolina bantu bakuba ebizinesi maaso jangu tulabe kyotunda twagala tusooke tukuteeke mu sente naye maama wano senga okola mu booti ne booti ne booti nga awo wenyininyini awo ogenda otegeera nti obirinayo mu bungi obindeetere neekamba
Kampala kale yonna ali Busingo Bulemeezi Buddu Kyaddo yonna gy'osinzidde naawe ali Nairobi Kenya nga tugenda kunoonya kati twagala tukuŋŋaane mu kifo kimu ng'ebinzu ku nsonga ezituleese si busonga butonotono tugenda kusoma abasomesa weebali naye twagala nnyo ebintu kati nga ebituuse ku level endala twagala omuntu ajje ng'ayina kyabadde akola kyakola gwe alina kyokola jangu oyigire ku banno naye gwe alina kyokola jangu tu exposinga akatale dokita tekakyali mu nsonyi ensibu yatuuse ebimu ku bintu ebisinga okubeera ebikulu nnyo eri bitusibye mu bwavu katale obeera gy'otunda naye nga bakuseera bakubba jangu munno muwaŋŋane amagezi n'abatunzi ab'enjawulo n'abakugu ab'enjawulo mu by'okutunda tulabe akatale tugenda discussinga butale tulina ennaku 2 ennaku z'omwezi nga 10 ennaku z'omwezi nga 11 lugenda balunaku lwa 6 olwono nga tuli mu weekend y'amefuga tiketi emu okuyingiza mu nnaku zino 2 nanyumyanga naawe tiketi egi ng'oyingira ennaku zombi nga wama gutambula ng'osoma teri bekukasima nadde kusoma nadde sima ngenze kino nakinoonya dda banika nje nkirabe jangu nyina omukolo ku Sande jangu ku 6 omujaja olwabagumya ekisubi webale nnyo teri kwekwasa tojja kuba tukuza amefuga ag'emirundi entaga genda kwefuga mu byennyingiza tukoyo okwogera obwogezi amefuga simage nkaga mu mmeka nedda bwe weefuga mu nsawo yo wali oyolesezzaako mu nsawo yo weefuga otera okugenda ku myoleso kulungi tetukuyita kujja kulaba wabula tukugamba leeta emaali ffe twagala maali kume sitwagala kutunnyonnyola nti wali olina byokola leeta emaali teeka wali eri abantu bagirabe tujogera ku lumonde gw'otunda webale nnyo amalagala tukooyo songa mu bannaffe tubagambye ezimu ku nsonga ezisibye mu bwavu lwakwogera ku bwavu nga tetululidde kubulwanyisa ogwo gwonyooma mwattu gwe tunoonya abamu kale nno togunyooma guleete olabe bwofuna patana omanyi kye bayita patana ti amalagala gano galina mu bungi nnyo nti njagala gakola eka tebereza waleetese malagala gugakusaaga olinagamba olinaga eka toga n'oba kedo nga kikulima ojja kuyiga nti ne kedo bamusimba bamutula nebamufunamu empombo ebyayi amajani emizingoonyo obukeedo oyinza okuba okola bibbo webale nnyo obukeedo abantu babulina webale nnyo nabusiŋŋane omwowino nga busongekako tebulabika ate nga mutuufu babeka babutunda olima byannyanja webale nnyo mudalasini mubisi gwa njuki oli mufumbi jangu ne sigiriyo ate bakuŋŋaanye banaalyaki okusiika akaceera nnyo bakuŋŋaanye ate bakuŋŋaana okamula juisi come with your juice by the way nteekateeka yakwewagira webale nnyo tuvaawo tweyongereko tukugenda okusomesa nti obadde okikola ku level eno naye osobola okugenda extra nga naffe tukirabyeko webale nnyo olabe nayiba engeri gy'asiikamu bwati ogali mutuufu bulijjo nsaaga nti eno ekabalagala bulijjo ndi mu kusaaga abaana bakola ebintu kyolabye tukooyo okuva mu misomo nga tunyumya bunyumya nti buli asomesezza ate emitwalo 2 kwekuli ekifo kuliko akatale bakuletedde bakasitoma tufere banaye batoweddeeyo ennaku 2 ate emitimbagano ngigenda bagenda gisonze webale nnyo onyonnyola tutegeere ekyokola ensi yonna ekunoonya ekuguleko this time around tugenda ku exposinga byetukola ensonga enkulu ekulembedde mu fungiza waffe akulembedde twagala kufungiza nga bwe tukola kola tetukusuubira kwekuba bwotwagala ofunye bwoti emikono bwotabula bwoti ebintu abantu bagamba musajja nga atabula eŋŋano ba entrepreneurs n'abatandisi ba business wemunajja eno mugenda kulaba abantu abakozi abalina ebintu temusobola kuteekamu ssente kubanga nabo tugenda bayita nammwe muba muzze tukwate ku bantu bano ku mikono bagende kuleveddako fungiza tukole osobolera ddala 26 jangu nekyotunda omanyi batera okuwulira nti ate Uganda esajja kudde emyaka bwegiti gwate onakuwala gwe Uganda
amma tugenda basibula Mungu abatusasire olunaku olulungi olujjudde emikisa n'okuwangula mwebale nnyo kubeera nti mbadde mutuwuliriza bwe twatandikidde eri program Kigabe mugende ku YouTube Pal FM News wali ebisobola kubanga program muzisaasaanya mu sharinga subscribinga subscribe share nabaganye abavubuka aboogera ebigambo ku mitimbagano gye ekitali kya buvunaanyizibwa tomuwana budde kuddamu mutunuzaala mubi attira zaala mubi bulwadde etemusemberera zaala kibagamba naye tubagamba mwenna abakozi abali eyo mujje tufungize tukole ogw'ekkumi ennaku z'omwezi zijja kubeera nga 10 n'ennaku z'omwezi 11 wali ku Kalamu House wavuga boda jangu tutandike bizinesi ya delivery ofune ba client yawo omusomo gugenda kubeera wa doctor gugenda kubeera ku Kalamu House ku bikyala bino ebyemulago nga wakabiyitako nga tonatuuka ku Uganda Museum mpulira ekizimba kiraka oba okiraba oba geeti y'emulago oba ogiyiseko katono nnyo ekizimba kita Kalamu House awo wagenda okubeera omusomo tuli mu uptown tugenda kuba mu uptown tulina empowoozi ezifuuwa ezokolozi kufuuwako tuli mu side owulite emulago oti Uganda Museum awo kitantaawo awo tunatuuka eri ku awo wennyini waliwo kebo abokalwere ab'entindo abo ffenna tujje tusome tutunde bye tulina environment eri spacious ebigambo binga bya luzungu katubaleke assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh